Omulabirizi w'e Namirembe eyawummula Right Reverend Wilberforce Luwalira yenyamidde abantu abatakyafaayo ku bulamu bw'abalala nga n'abamu batuuka n'okusaanyaawo bannaabwe nga bwe bakoze ku abadde akulira ekika ky'endiga Lwomwa ya Daniel Bossa ng'ono yakubwa amasasi bwe yali ayingira mu nnyumba ye ku lunaku olwa Sunday ya Sabbiiti ewedde. Era obulamu bwagalwa era bwe tulaba bannaffe twakawulira ennaku ntono nti ne basindirira omuntu amasasi nsana ttuku noga nti obulamu bwagalwa naye monna abadde bwatyo n'olyoka omuzikiza bwotyo kubanga olina emmundu kale nno kya kitalo. Omulabirizi Luwalira okwogera bino abadde mu lutuula lwa kansa ya division ey'Eggombe nga luno luyitiddwa bukubirire Sipiika Herbert Nsimbi okusiima yaliko kansala wa LC ey'okutaano mu Wakiso nga ye Joseph Kisibuka ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno ku nkomerero ya Sabbiiti ewedde. N'abakulembeze bangi abali wano division council kansa netudde mu maka g'omugenzi ng'eno Reverend Luwalira gy'asinzidde n'asaba abantu okukola ebyo ebinaabajjukirwako ate baweeyo ku lwa Katonda nga balabira ku mugenzi Kisibuka olwo ne Katonda lw'anaakola ku byabwe. Abantu abali wano mwenna mulina bye mukola olw'obulamu bwammwe olw'embeera zammwe naye olw'okubanga waliwo omuwendo gwe tuteeka ku bulamu ate n'okufaayo kubanga Bayibuli etulaga tusanyuka n'abasanyuka tunakuwala n'abakola ki. Omugenzi Kisibuka ajjukirwa nnyo olw'ebirungi bye yakolera abantu b'Eggombe omuli okubasembereza amasannyalaze mu kitundu wamu n'okubayigiriza ennima ey'omulembe n'enkulaakulana endala. Omugenzi abbuddwamu oluguudo oluva Ekigoogwa okudda Ekingidde era nga Mmeeya Kasirivu ategeezezza nti omugenzi yawaayo yiika 10 kuzimbweko ettendekero lya gavumenti ery'ebyemikono erya Gombe Polytechnic. Nambulira bulungi oluguudo lwanga luvaawa mpaka wa nyambe tutenafuna akapande akaneminga tulugulemu omwami ono olw'ebirungi byatukoledde ffe nga Abagombe division kiyambe n'abagiddawo okuba nti luba luyise mu kanso lukolebwako mangu. Ne bakansala abalala basembye ekiteeso eky'okubbula mu mugenzi oluguudo era ne bategeeza nti essaawa yonna amaanyi gaffe gavudde mu bakadde. Mpulidde Honorable Speaker nze situlanga mu local government council ne mpulira Speaker alina authority ng'ow'Eggombe. Awo njagala okwebaliza ate Mwami Kasirivu ne ttiimu ye mulina ekyenjawulo kye mukoze olwaleero. Tiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.